Loleza abasirikale saako emmotoka ebifuuwa amazzi agabalagala bibadde bisimbye Lwakasote Mpereerwe. Omubaka Latif Ssebaggala wakubye olukuŋŋaana olw'okwebuuza ku balonzi ku by'okukyusa ssemateeka. Latif afuutuse ku luguudo oludda ekiteezi ku bigere n'abavubuka babadde bamutambulirako nga bano bonna babadde bambadde engoye emmyufu. Bw'atuuse ku kituuti akozesezza emijoozi emmyufu gy'abadde akanyuga mu bantu saako obuwero bwa langi z'ekibiina ki NRM z'abadde akanyuga mu balonzi era wano abalonzi balabiddwako nga balwanira emijoozi. Asazeewo abaagala ogikwatako bambala yero, abataagala gikwatako bambala ki? Basaba n'abanyabo. Ono ng'ayogerako eri abalonzi be awadde ensonga ze lwaki akawaayiro 1,200 bba mu ssemateeka w'eggwanga tekasaanidde kukyusibwa. Ffenna nga bwe tugamba wano twagambye nti nedda ekimala kikola ki? Ekimala kikola ki? Abalonzi bakakasizza Omubaka Latif Ssebaggala nga bwe bateetaaga kukwata kawaayiro 1,200 bba akajja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Gerard Ruyima, NTV, Akawungeezi. Twategedde nti kikya tetusobola